po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'okuwaguza kw'omugganya Mwamba okwaviirako amataba okugoya abantu mu disitulikiti y'e Kasese, bangi tebaasigaza kantu konna mu mbeera eno nga wetwogerera abamu bakyakuumirwa mu nkambi eyassibwawo okukuumirwamu abo abaakosebwa. Wabula olw'embeera eriwo bano balina obwetaavu naddala mu bintu eby'okukozesa mu bulamu obwa bulijjo, nga kino nno kye kyawaliriza omubaka omukyalo w'e Kasese Winifred Kiza okuvaayo okutandika okusakira abantu bano obuyambi. On behalf of my fellow leaders of the district, I carried a basket to go and look for support for the suffering children of Kasese district, those who had suffered the floods. And I want to thank God that He created a generous population. The people contributed the basket. I want to bring yet another phase. Bw'abadde ayanjula obuyambi buno mubadde emmere, amasowaani, blankets ko n'ebirala, omubaka Kiza ategeezezza nga ensimbi bw'aziggyeemu b'emikwano n'abakulembeze ab'enjawulo. Njagala kwebaza abantu bonna. Nafuna esente okuva mu batukopawa, nafuna esente okuva mu bannaffe abali ebweru, nafuna esente okuva mu bannayuganda b'enjawulo. Abantu beewaayo nnyo ne batuwa esente ne batuwa ebintu byabwe. Kati ku sente ze batuwa twagulako ebulangiti, twaguzeko emmere. Ssentebe wa RCA Yokutaane Kasese Sibendire Ebigogo yeebazizza omubaka Kiza olw'omulimu amakula gwakoze okunoonyeza abantu be obuyambi. Ebizibu bino bwe byatuuka, Woman Member of Parliament w'e Kasese Honorable Winnie Kiza yasalawo okufuna okirabe simanyi bwe bakiyita, but the basket nasalawo okugenda mu maaso ga mikwano gye abantu bonna okuyamba abantu baffe. Anti leero tufunye ebintu mu birabye, masawaani, sefuriya. Stella Ntajire ng'ono alina ekyuma ekikuba obuwunga y'omu ku bantu abaakosebwa mu mataba gano, wabula agamba nti wetwogerera tubidde n'obuwunga bwe nga talina gwabuguza waddawo okubuyisa, wasabidde abadduukirira abantu okuvaayo bamuwagireko. Bakawunga kawunga kangi naye oluvannyuma mbago yasarako oluguudo ne factory nebeera affected, naye nali nalina akawunga nagala kusema abana banguzeeko ne bakagaba naye akawunga talina kangi. N'ab'amu Buku Irrigation Farmers bavuddeyo ne badduukirira abantu b'ekyanjuki nga bano nabo basalibwako omugga guno, era okusinziira kwakuliddemu enteekateeka eno Bagonza Mike annyonnyodde obuyambi bwe bawaddeyo. Corona pandemic disease and the good will of Buku Farmers Irrigation Settlement Scheme Kasese. Babahayo kiro 13 z'obuwunga bw'ebicooli okubayamba ab'endwara egy'abeera bayeterana nomanya bona abahingi. Meya Kabyanga Godfrey yeebazizza ab'amu Buku Farmers era bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera ku buyambi eri abantu bano olw'obwetaavu. Kati leero batuyambye ne kilo 3,000 ez'akawunga akakasooli, tukaleetedde abantu abali mu kambo eziri mu Bulenge division. So balimi baffe bedda ate abo be balimi bakasooli mu irrigation scheme. Olutindo olw'emiti olwassibwawo okusomoka okutuuka ekyanjuki nalwo luli mu mbeera mbi nga werutegendereza oyinza okugwayo, ng'abatuuze beetaaga okuyambibwa gavumenti mu mbeera eno. Embeera ey'ekirendo wano si nnungi, okutuukayo wazibu nnyo ekkubo bbi, era lyetaageko buli abo bale bakolere n'olutindo n'abantu bennyini embeera gye baliimu. Bwenkereza gavumenti ejje mangu eyambe abantu abawana ekirendo. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bayihayo kubayamba na kiro 10,000 z'obuwunga